Olusoma olw'omwaka guno olwokubiri lutandika ku Bbalaza eno nga 27. Kyokka olwaleero ziweze ennaku 5 okuva ekibiina ekitaba abasomesa ekya Uganda National Teachers Union oba UNATU lwe kyasalawo nti abasomesa si baakulinnya mu bibiina okutuusa nga gavumenti etuukiriza endagaano gye yabagamba gye baakola ey'okubongeza emisaala. Bano bongedde okukalambira nti si baakwejjulula era gavumenti esigazza lwa 6 okukola ku nsonga zaabwe oba si ekyo olusoma olutandika ku Bbalaza luli mu lusuubo. Abasomesa tebajja kubeera mu masomero ku Mande. Etaamu y'okubiri ebadde yakutandika Mande 27. Balabudde abazadde n'abaana obutakottokera busa ku Bbalaza okuggyako nga waliwo ekikyuseemu. Abaana baffe tubaagala era tujja basomesa naye mugira mubeera n'abaana tumale okukkaanya. N'abakulu b'amasomero singa ogeza n'oggulawo essomero abaana ne bagenda mu ssomero ate nga abasomesa tebaliyo, ojja kubeera n'obuvunaanyizibwa singa wabaawo ekikoseza ku baana abo ogenda kuba responsible nga mukulu w'essomero. Ssaabawandiisi wa UNATU Filbert Baguma ne ssentebe wa UNATU Asha Wilson Owere bategeezezza nti okuva lwe baalangirira okussa wansi ebikola bazze batiisibwatiisibwa naye si baakutiiririra. Ekituluma n'abo batutiisatiisa baayita mu mikono gy'abasomesa. Omuntu yenna anaakola ensobi n'atiisatiisa omusomesa ajja kukwatibwa. Gavumenti sabbiiti eno yategeeza abasomesa nga bwe batalina nsimbi ez'okubongeza era ne balabula ku kwediima. Naye gavumenti yeesanze essente z'erina nga tezimala bulungi ate ng'erina ebintu byetasobola kulinda. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.